Tuli wano olwaleero nga twogera ku byafaayo bya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'okumusuuta n'okumwogerako n'okusanyuka n'okujaguza olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako mu kitabo ekitukuvu Qur'ani nti wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Agamba Nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti gwe Muhammadi tetukutumangako okujjako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. Allah bw'abanga yamutumanga kyakusaasira, aina hadhihi rahma min aina nastamidu hadhihi rahma, tugifuna tutya, tubijja mu nneeyisa ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okusaasira mwekuli mu bigambo bya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulimu okusaasira, ne mu mbeera ze zonna mulimu okusaasira eri ebitonde byonna. We take this to the Right Honorable Speaker so that it can be a day to be recognized under the Muslim faith as a public holiday. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.